basiranya neyiga omulimu gwenkukolera watutwalanga ne tukuli presenting wa Museveni n'akuwa ssente ulira embwa eyo totukunganya Museveni n'akuwa ssente n'okola budget n'ogitwala ewasa ne weewaananga wootuyamba taleka kuwa ssente oliwo enyalemu ezo ssente ssabo zina zaffe za gavumenti ne watuzijja tozikulangira oliwo enyalemu bakwata ssente n'ogulaba abannamawulire buli munnamawulire n'omuwa miliyoni ojjukira bulungi ku kivulu kya pinki nze kennyini nenkola stunt eyatunda conference yo kuba yali tekutte bannamawulire bewawa ssente ne basiimula waka ne batamuteekayo era okimanyi tebanjagala kuba nabibalangira nga bayoutuba ne basiimula wakawo nenkola stunt ne 10 naŋŋamba nina akasolo kalinga tuspi vidiyo negoyinga vayo. Olutalo lw'aba tiktokers abali ensimbi zaamwe w'omusolo nga bazijja ku mwami Museveni nga bamugamba nti bo basobola okukakanya His Excellency Kyagulanyi Ssente ne ttiimu ye lulanze ku social media nno olwaleero ng'obuzibu buvudde ku ngabana kulemagana. Bano bagamba nti bazze bakola emirimu mingi nnyo bakozesebwa beerondamu dda akabinja nti nno bo be ba tiktokers ab'amaanyi balondamu ne pulezidenti waabwe oyo yagende wa mwami Museveni n'ajjayo ensimbi empitirivu obungi wabula bw'ajjayo ensimbi n'azirya ku banna abawa mitwalo 5-2 n'abakozesa ng'emirimu gye omuli okuvvoola abantu ku social media wabula nga bana bwegaanyi olwaleero bajjeeyo ebyama era beerangidde ebisongovu nga balumiriza nti ensimbi za Museveni z'olya akuwa ensimbi empitirivu olina tuwa kakadde n'ekyewuunyisa nti otuwa emitwalo 3 gwe n'olyoka okuwulita n'omuddidi ate kati ovaawo otumanyiira mu bantu. Gambye olutalo lw'amaanyi ensonga evudde ku ngabana kakati njagala owulire ku lutalo lw'aba tiktokers otegere emirimu ki gye bakolera mwami Museveni gye gibasasuza ensimbi ezo zonna empitirivu obungi. Kano akasajja kamanyiira abawo kankubuulire ebyewewa namba olina ssente nga za Museveni tolina genda okole ebyewewa namba olina ssente nga za Museveni tolina oba tolina basikuwa ogule ba tiktoka basikuwa owa president wa tiktoka nengo kolina kyolina kumanyira nawe abonja uwepo kako oba gwandisa oba gwandabirira wansuliza miliyoni 2 osimba miliyoni 2 sewanyako siria uwo ate sikwagala olikasajja kabikanko nyamba nga gwabao nebabanga bansibye sikwe wampiteka ku polisi ne bankwata sikwe wampita bamala tusira sikwe wasirya akakono yali yakolaki sikwe wagenda nga ku polisi n'ozunga n'owako kakono amawozi olw'okuba oyagala kamera n'okusemeramu kompanga ekikumi kyogwe kabawo nesewaka ngenda zikuwa toddamu n'omumanyiira olikasajja kabi wesoma wesaawo olina ssente za Museveni oli mwavu wesaawo olikanaku tompako manyoko bankulidde kuseambeezawo gwandiisa gwe masinkini ndyawo gwabawo oddamu n'omumanyiira nze siryawo tomanyiira kumanyiira Roma katono nnyo kabata naye Franka naawe nga president w'aba tiktoka oli president w'abatategeranze wange toliimu owawaguaneyakukuwa okwetuma president ng'ogendagenda enyalemu okuwa ssente otuwa emitwalo 3 nga bakuwadde ssente Museveni okolenga bikyalito tukuŋŋaanye Museveni akuwa ssente okugamba tetutegere oli president waawa ng'omala genda wa Museveni kuwa ssente n'ogamba buli mwana ayagala kakadde n'otuwa emitwalo 2 oli president wawaggwe tobangako president kuba bigenderewanira kufuna ssente za Museveni tobangako president tekwesomeramu nawe kumanyiira Museveni yakuwa n'otwalayo bibajeti ng'olina batikituka baliwo bati n'otukuŋŋaanya ng'otwala pinki wabweru ng'otukuŋŋaanya olw'okuba Museveni akuwa ssente n'otumanyiira oli essente za Museveni era buli muntu tikitoka banga akukuŋŋaanya abakuwa ssente za Museveni abakufunamu otufunamu teri muntu alina kigenderwa nga talina waafunira
olimbwa oli muli wanka wano obadde ng'ovuma Bobi Wine nomala n'omwekwasa mu ngalo ani akusinga enkwe bannalwanda muyite kumaaniina nze nsula ne Bobi Wine ani akusinga enkwe tewamwesomerangamu ate nomala tomuvumangako bulijjo teweepasa abaana b'ekamu ki ani akusinga enkwe gwabawo ani akusinga enkwe gwe kasajja gwe nina ensonga lwaki nkuwa respect kana akasajja okufuna amawulire olina ndaba nga tumaze atamanyira naawe oyambawo tomanyiira gwe toddamu nkulabisiza bye nkulabisa bituufu otwensomeramu oli wa Museveni otwalayo budget ani yannoonya gwe embwa ani yannoonya nze yakunoonya olina kaki si gwe wannoonya buuza abaana bali ku live si onaba osi eyannoonya si gwe wannoonya nze nakunoonya si gwe wabyonnoonya ng'oyagala mawulire ni wakabya okusinga amawulire agagoogula amagulu ate tebakwagala nze ngula amawulire olwedde nze eggulire olina content ki olina content ki olw'okwesoma miliyoni 14 okuva ewa Museveni olina content ki ono katingo gaikera ogenda okole ani nawe gwokozesa ndyawo gwandiisa bakwansuulize ku basajja bakulu gwesempaya ne Ugamaani tugenda kumaliriza nga tuyomba atalugi yandiisa oyambawo ndyawo bagwansasulira wensula gwabawo ndyawo naye olaba kabaata omwana yavuma maama we n'amugamba muzzeeyo mu lubuto olabye embwa gyagamba bwagenda saba empire simanyi sente ze nali muwadde zonna azimpe kati naiba naye enseeno olina olw'ensonga mmanyi nti gwapa otosobola mitwalo 10 wasiranya neyiga yasirana ku lulwo abaana omala obatomeza n'obasiranya nze gwaba oso atambulira mu kireyo basiranya neyiga omulimu gwenkukolera watutwalanga ne tukulipulizentinga wa Museveni n'akuwa ssente ulira embwa eyo totukuŋŋanya Museveni n'akuwa ssente n'okola budget n'ogitwala ewasa neweewaananga wootuyamba nabe takuwa ssente oliwo enyalemu ezo ssente ssabo zina zaffe za gavumenti ne watuzirya tozikulangira oliwo enyalemu kale gosiyogera alaba wadamugera mu myutinga wangi kosi kasoka ayogera kabaata olaba obuzibu bwe buli nze kambabuulire Franka bw'oba omanyi nti Rama alina live gye yakoze nga teyakwogeredde bulungi ebyo obadde tobireeta wano eno si ye forum gye mulina okusootingiramu ensonga zammwe okitegeera kubanga kati gw'obireese yakulabisizza alina kyeyayogedde ekitabaddewo ate obireeta ku forum ya Kabaata eno forum tuli ku bintu birala ate kakati gwe ng'omukulembeze ekiboolaga ng'ensonga ozireeta mu lujjudde okitegeera nsonga kizosobola okusootinga ng'ebintu obireeta mu lujjudde kubanga Kabaata si kooti n'akola live baddeko abantu 10 n'agamba nga bwe bangobye mu show ya Miki buli kimu abaana ne bantaginga mu video era abaana bazitaddeyo okiraba n'ayogera ebintu bingi nnyo era ne fuga n'agintaginga n'agamba olaba kyalimu byali kwogera nga jjo twavudde ku mukono negamba kati naye wabadde olina kubira Rama wabadde olina kubira ye sikubireeta wano Franka sikubireeta wano singa obadde okoze live yo walibadde anti wali bikoledde ku live yo si ku live ya Kabaata kuba kati kuno kuliko Ghost ffenna kwe tuli naye ate otandise kukwanja nsonga zammwe ababiri wano mukubire essimu tokuwuliriza Franka igwe oli TikTok president ompuliriza si buli nsonga egenda okujja mu maaso go togenda kugenda ku live y'omuntu olya addressinge ekitegeera
amazima tegeekweka babikola mu nkukutu naye amazima bamala ne bagaanika bo bennyini kugambye nti ensimbi gye bazanyiramu ya mwewe wa musolo ne weebuuza ekibasasuza ezo ensimbi kiki kikulema okutegeera kubanga abantu bangi nnyo bali ku social media okwo nga bavuma booma okukola ebigambo ebinene waliwo embeera yaliwo emabegakawo nga bagamba nti Kabaata y'omu kubawandiika abaana abanavuma His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu wabula buli agenda okuvuma vidiyo gy'okola ng'evuma bagisasulira $5,500 Kabaata yavaayo n'atabuuka naye ewakana ku nsonga ezo n'agamba nti gitazimanyiiko wabula mu bigambo bye mwennyini omuwulidde nga akkiriza nti omwami ono akozesebwa onaabaho yamuwaayo akakadde era ye munnamawulire gw'atambula naye mu nsonga zonna zibagenda okukola babeera bonna kitegeeza nti abantu bangi abakozesebwa mu mbeera bw'etyo era nga basasulwa mu ngeri y'emu yakuvvoola bantu vuma gundi ngenda kuwaayo ku ssente bwe ziti kyewuunyisa nno nti abantu bangi tebalina mirimu naye nga olaba ku social media okwo kwe babeera tebavaako ne bawalampa buli muntu naye nga bo bakimanyi bulungi nti mu nkomerero y'olunaku bagenda kukwata akasente ke bamusasule kyannaku nti ateekeddwa okubasasula gyayo ensimbi ezo abali azaamaanya naye ayagala kwekubako nfuufu ng'omuntu embeera bwetabuse ne balaba nti nno omusajja ayitiridde otufunamu ennyo kyofu tulaba nti ebyama bye babigyeeyo ne babyanika ku social media ensi ebitegeere buli akola kyokola oyinza okulowooza okikolera mabega wa kamera n'ebijja kutuuka ekiseera babyanike mu lujjudde ensi ekutegeere oyo omwami abantu badde bamuwa ekitiibwa nga balowooza nti musajja akola nsimbi ze kumbe ensimbi zaali yali ayamwe wa musolo yajjayo mu linnya ly'aba tiktokers ngenze bateekamu nsimbi bakole omulimu gwammwe gwe mwagala kumbe abali azaamaanya bukadde bwabajjirayo abawaka $3,300 ogaayo oyo abaana ndi kubegobako nze Franka teri mwana yali anyongeddeko wabula nze okubawa ne banvuma ebintu babinkoze wano ku live nga abantu balaba abantu abamuwe bali bajulizi bange n'olaba omwana ng'omukoledde buli kimu n'akwata essimu ye n'akuvuma buli kimu lamu oyo akedde ku makya n'agamba abaho simanyi twabadde ku show Miki n'amugamba oze kuwaayo ki simanyi biki fwe bwe twatandika show ya Miki oyo tabimanyi ochaba nze amanyi bwe twatandika okuteekawo show ya Miki ne tujja ne tuyomba mu video za People Power oba mwala video gye nakola neteekamu ne Miki n'ayomba n'agamba Franka lwaki okola ebintu ebitakusaanira oli kyali wange va mu bintu ebyo nga mbuulira ng'omuntu omukulu gye abaana ba People Power bye bavudde ekamu kyabe bantutte ewa Miki buuza Kabaata yabalabye nabalabye ne bantwala bulungi ne bantuusa bwe natudde kati eno sitaani ekedde n'enkuba mu bantu okiraba kati ng'ono bamwagazaaki kiki kye banyongerako Franka nina contract ne Hima Cement nina sino twaka Hima Cement tulya kuhima anya bya kuhima mutigene sebo njagala kubuulira ngo gospel owefula mbo ina sente nina sino twaka kaline nnugu katika wala na ghost empire kaline nnugu kawulire kamwala na kaline asekera ayengeza balinga nkwengo olwaleero njagala okimanye nina emmotoka zange 6 buli mmotoka nagigula $3,300 sino twaka nina contract ne Hima Cement nkola ne Sudiri Kabaata akimanyi okiraba nfuna sente zange sino twaka emu bampa $1,200,000 sente meka zemba nfuna olunaku okiraba sente zenfuna capital wange ezya nenyamba abasiru nga bano ne badda mukunda bisa eyembwa okedde abaana bakolanga zilive ne bankuba bagala bawe sente tulemo muvuma ebyo nabibuuka vuma nga bwe mwagala but Katonda ajabasasula okiraba Kabaata otambuddeko nange natambulako naawe ne Miki Sudiri mu meetings emirundi egiwera nga ndi naawe ne Pinki okiraba kati enembwa nina abakozi abawera mu kampani ya Sinago abawera 10 manager wange afuna $4,000,000 omwezi ekyo kanti bagambe kati bwolaba nga competinga n'omusiru ng'ono osobola otya kukeera n'onkolera live nga twabadde ku mukolo gwa kyali wange bwe nateekamu sente zamanyi bwe napanga show eyo ne Miki yakedde nankubira esimu n'agamba Frank oli kyali wa Lama simwetaaga ku show yange nekubira UG n'agamba tobigamba Lama giveeko sirika naye omwami oyo akedde nankolera live
abantu bonna bagyetaagize mba muri kodinze so nze sikyetaaga kasasiro sikyetaaga omuntu nga sikuinterruptinga naye kamutemu mwaka limi kati ninyo Frank oli mu business gye bayita showbiz si bwe kiri era naye omwali ali mirimu gyebira naye nakyo nomwali business ezisigadde kabaata nze sinzenjogera nze nagobadde sogera na Frank essaawa yakakati kasooka yogere Frank teriyo Frank kayogere gosi amaleyo ensonga gyagala nkuinterruptizibwa kati ninyo business endala z'olina ze seetaaga zimanya naye njogera kweno tuli ku platform ya TikTok kuba gwe president olina platform ku TikTok era business nga bwolina platform ya TikTok oli mu showbiz ye show business Frank show business ebeeramu negativity ate negativity yesinga okutunda omuntu unless nga gwe wajja mu business gy'otakola ki gy'otamanyi nze kabaata asobola okukeera ku makyo bayugamanyi oba rama nampisaamu eggaali era bonna nabadde nkibagambe obwedda oyogera nga nsirise kasokulize okitegeera so business eno gyendala gye wateeka ku business zo gyolina ya showbiz olina okureceiving what they call negativity ate negativity era ekuzimba okusinga ne positivity okitegeera kati bano abaana boolaba wano lwama wabazze n'akuyisaamu eggaali yasobola n'okuyisaamu eggaali nga tamanyi kikyakola naye ng'akuzimba kuba wajja mu business eno wajja n'ogabagamba njagala kubeera TikTok president TikTok ogimanyi kye bakolerako kankubuulire kino sebo nze mbadde nkunyonyola ekyo kye mbadde nkunyonyola kati saagala onenye baana bajja kuyisaamu ggaali kuba naawe wali okweddeko ku makya n'okola video evuma Bobi Wine ate nga tolina kyakwogera Bobi Wine kyomuteeka mu bino bintu nze njogedde ekigambo kimu neŋŋamba Miki yankubidde essimu nangamba saagala lama show yange naye Miki bwe yabiŋŋambye zabyogedde naye omwami oyo agedde nankolera live kamera zabadde wali essimu weziri ziri live buli kimu nabadde gye nabadde ntudde Miki n'atuma bawusa nagamba genda omute France nga tugenda gaba piki ne DJI bwe tuba tuseewo piki nefuna nebeeramu ekayana wankikubuulire ekigeno kankikubuulire wuliriza nemiki ajja kuyisaamu eggaali kuba bizinesi gyalimu ya nabwoba omuwadde sente ekyo kyenkugambye nti nkera asobola okuyisaamu eggaali Miki yayingira bwa TikTok nenkwatagana naye up to now ensonga lwaki nsobola kukwata sente nenziwa Miki nenzima abana banvuma bwebagala mbasasule nenkwata sente nenziwa omuntu omulala nga nzima abana abagala banvume mbasasule nagamba yagala miliyoni 2 ng'amaze okunvuma Frank amaze kankubuulire kino olaba buli w'okozesa sente abantu n'obamanyiza sente ekyo tekiraga nti omuntu by the way akwagala nnyo oba akuwa respect naye waba alaba ng'oliko sente omuntu asobola okulaga nti akwagala kubanga aba akuggyako sente nze kyenjagala otegeere Frank nti kaakati kuggwe n'abaana abalala b'odirinze nabo waliwo enjawulo ekituufu kiri nti olina abaana bangi b'oyambye era olina omutima ogwagala okuyamba Frank abantu bangi balina sente zaabwe bazituulidde tavaako yadde 10 okuyamba omuntu omulala naye kyolina okumanya nti mu show business eno abantu baagala nnyo okuridingira ku negativity ate Frank olina naawe okimanya nti ebintu ebimu olina obyesogiwa nkubuulira ekituufu si buli nsonga nti buli akwongeddeko ogenda okola ki kubanga kati position gy'olimu Frank position gy'olimu omuntu bw'akusanga nga buli agwogeddeko ogenda n'omwogerako oba n'omugoberera abantu balowooza nti olinamu entondo toyogerwako era abantu badiscovering ekyo bamanya nti kati eyo weak point tulina okubira Frank ate olinamu omutima sokolindeko Frank sokolindeko katono ate ng'olina abantu bangi nnyo b'olumiriddwako n'oyamba era nga buli omu akimanyi kakati nze issue gyendaba eriweetu Frank nti yes Rama ayinza okuba yakoze vidiyo n'akwogerako
era nekitakuyisa bulungi naye nze kyembadde ngamba nti forum kwe twagalidde okusotinga ensonga eno forum yereese obuzibu kubanga kati ku forum eno kwe tuli luyinza obutakwatagana bulungi okitegeera naye nga ye ensonga eyinza okuba nga yabaddewo era lwaba niwaba abadde yakoze ensobi eno ku forum kw'omutadde n'otandika omumuyuza naye aba alina okwedifendinga kuba nakuno kuliko abantu bangi okitegeera kati obusonga buba bubaddewo kiba kyetaaga n'ofunayo omuntu ayinza obbakwasaganya abaho ebyaddala biri nti lwaba akwetaaga naawe omwetaaga ate pulatifomu zino kuliko abantu bangi abafunamu kanjogere kuba naye ayogedde nakoze live wano tukolanga zi live nga twogera bye twogera we nakoze live neŋŋamba Miki yayisoona omwami namubuuza ogenda gabaki mbanvumye kabata mbanvumye mu bantu banyayisizaamu egaali ku live ne mu bantu benatyobodde mbanvumye kati nze nkuvumye eki mbanvumye eki naye omusajja engeri gy'aleesemu kiri ekintu abadde alina olutalo lwalaga nti yanyiise era najja ku layivu yange nga nakamala mwogerako ne muwana saakuwanyi sazemu nenjogera ne mulaga nti eri ebadde vaibu saamuwanye temwabaddeku esaawa zino wenjogeredde ekintu kya Miki yabaddeko gwe tobaddeeko bwemba njogedde ekintu kya Miki okireese mu ngeri ki tokosirikamu ngambe kana kantu franka mu position gy'olimu buli mwana ali ku TikTok alina right ekuvuma ekyo kankikubuulire naye ate gwe tolina right ebavuma gwe wakalaba nga nvuma bameka gamba tiwali banekwekyo mulanka njagala ojjewo kino wuliriza njagala ojjewo kino nti abaana bonna bayamba nabaddayi adzi abajja okuddiramu wuliriza njagala ojjewo kino nange kanjogere wendeekana nga mugamba mbundeekana njagala ojjewo kino eno abawo mbuno simanyanga abaana bonna bayamba wenyambawo mu bye wakanyamba sikolera gwelooza ntambulira bwerere omanyi abantu abampita neŋŋaana omanyi abantu abampa ssente neŋŋaana n'okgendayo oluusi n'otampa n'enzija lwa mutima gwe nnina gy'olize kabata wemba njagadde omuntu mba mwagala nasonda tikati za liyeni skin wallahi Allah ndaba teyampako wadde 10 nakikola lwa mutima gwange mwagala sikolera ssente ente wa alien ente zisoba mu nnya nga sibbyeko wadde 10 nkikola lwalavu nga nzazisonda nenkola sitya denja n'ensonda eya champion gudo n'ensonda nenkeera nga buli lunaku wange bwenina nga ngenda emakinje nga sisasulwa nga ngenda ewalien nga tebampadde wadde 10 omanyi abantu abanguza ssente nfunalien nze wemba njagadde omuntu mba mwagadde from the bottom of my heart oba ompadde oba tompadde okitegeera abawo so gwe bwebyogamba mbulwama nabisimanya byotukoledde nze tonkolerangako kuba nange mbadde nga nkukolera sabo ndi wankanyi amaanyi ogajjawo agagamba mu ssente ziwali ompadde njanzikuddiza ati nga njondaba ate ommanira nnyo mbw abo baana mbabeezezaawo nenkubuuza abawo nze nadisrespectingibwa wakwata ssente n'ogulaba abannamawulire buli munnamawulire n'omuwa miliyoni ojjukira bulungi ku kivulu kya pinki nze kennyini nenkola stant eyatunda conference yo kuba yali tekutte bannamawulire bewawa ssente ne basiimula waka ne batamuteekayo era okimanyi tebanjagala kuba nabibalangira nga bayoutuba ne basiimula wakawo nenkola stant ne 10 naŋŋamba nina akasolo kalinga tuspi vidiyo negoyinga vairo nze fulanka nswaddenga ku lulwo naye nga ndifendinga gwe otutula we bakukumanga baseremba badibulaka ateekeka vidiyo ku Snapchat n'agamba bano bavuma nempemulo faako obufi nekatuuka omuzadde wange naye nga nvuma bamanyira fulanga nvuma abantu abamanyira fulanga si gwekukuka badde no babadde nga bategeka live nga nze nnwanirira ono omwami walionsasula fulanga ofunamu nekazomba naawe emitwalo 10 ng'ate nazomala kumpita tugende wa pinki nowaba abamidiya kakadde kamuze nenkola wako wange nakuba emitwalo 2 abamatiki nobawakakadde ne batabiteekayo mbasikoze kambuze kabata kuba yali mu Uganda atali mbasikoze so gwa mitingo mwami